Agakagwawo breaking news. Omukyala Dorothy Kisaka akwatiddwa ku nkoona gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Akwatiddwa ku nkoona. Kulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, tegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kaakati nno olunaku olwaleero omukyala amanyikiddwa nga Dorothy Kisaka akwatiddwa ku nkoona. Akwatiddwa ku nkoona gwe muganda wange ampuliriza. Nkubiriza yina ate nakuba ng'osubscribinga, genda maaso n'okusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, so okuba nga tukutuusaako information yenna weetaaga okumanya wano ku Yugi Updates TV. President Yoweri Kaguta Museveni akutte abamu ku officials aba KCCA, ba top officials abakutte ku nkoona. Okusinziira ku IGG report gye badde bafollowinga okuva ku biri ebyagwawo mu Kiteezi landing field, disaster ye yaliwo. Kaakati ensonga zigenda zirandira awo. Jjukira nti nno baatugamba nti bali mu kunoonyereza ku ki ddala ekituufu ekyaviirako abantu bano okubanga batukumika mu kasasiro oyo namungi w'omuntu eyafa eyaluuzinga obulamu bwe ku kasasiro. Jjukira nti nno ensonga nnyingi nnyo zaavaayo nga balaga KCCA baagitegeezaako dda nnyo ku kasasiro oyo nga kwegamba nga field center oba land field ng'ekubyeko nga yajjuza dda nga yatuuka ekiseera mu mwaka gwa 2013 ekifo ekyo baali balina okuba nga bakirekulira banoonyeyo ekifo ekirala basobola okuba nga basuula garbage yenna akolekitingibwa mu regions ezikola ekibuga ky'e Kampala. Naye abakulu abatuula mu kitongole kino empapula ezabatuukangako bazeesamba nga batunulanga mu kyamuli. Kakati ensonga we zaamala okuba nga abantu baguliramu obulamu bwabwe mu nsonga z'akasasiro okubayoola, ne basooka bavaayo ne bakomyawo ensonga ku mmeeza. Kati bino byonna bize bitambulira ku ofiisi ya IGG ng'ajja akola report, clear report. Yakoze clear report eraga nti nno nti ba-officers abasinga mu KCCA bonna babadde bamanyi ku nsonga eno. Kati President Yoweri Kaguta Museveni ng'ajja afollowinga report eno okuva ewa IGG asazeewo n'akwata ku nkoona n'adimisinga abantu abamu mu KCCA mu ofiisi zaabwe, nga muno nno mwe muli omukyala ono Dorothy Kisaka, mulimu ne Engineer David Luyimbaazi, ono yakwatiddwa ku nkoona, mulimu Dr. Daniel Okero, ono abadde Executive Director, Deputy Executive Director owa Public Health, naye amukutte ku nkoona gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo abantu baffe bangi bafiira mu kasasiro oyo mu ngeri y'obulagajjavu. Kaakati oba kulaga nti Basaalumanya ne Naalumanya mu kitongole ekya KCCA ekyali kirina obuyinza authority okugavaninga ekifo ekyo, okutwala responsibilities zonna okulaba ng'ekifo ekyo kiba seefu. N'ekirala, kasasiro ayinza atya okutuuka ku eyo level ng'ate ayinawo n'emirirwano gy'abantu abaliraanyeewo mu ne musigala nga mukyadampingawo kasasiro. Ensonga eyo yawuniikiriza eggwanga ne kirabikira ddala nti nno ministries zaffe zonna zituyina mu gavumenti ya Mwai Museveni nvundu tesobola kukola, teziri highlighted enough okulaba nga basobola okutangaaza ensonga n'okutangaazibwa nga bo ensonga ogiraba ne bagaa nti ensonga katugirumeko, okuggyako unless ng'aliwo akabi akasoose okugwawo wasobola okusitukayo ne bagamba nti ensonga zino twetaaga tukole ki, tugikwateko. Kati walabye kasasiro abasoose kutta bantu ne basobola okuba nga batondawo ekifo ekirala ekipya ne beekwatakwata issues ze babadde beewa nti bayagala dde okusengula ekifo kino naye nga tebalina nsimbi facilitation yamala kusengula kifo kino. Kasasiro no mudampinga mu bifo ebirala
Abantu bannayuganda by'ensonga zibasasulirako omusolo gwabwe ze zimu ku ezo okulaba nga kasasiro ebintu ng'ebiyinza obbaleetera endwadde babiteekamu babisoosowaza nnyo y'ensonga lwaki basasula omusolo. Naye ate ggwe n'obagamba nti nno tembadde ne fandalization emala kusobola kuba nga munoonya dumping site endala. Ekyo temulaba nga kyewuunyisa. Naye nga no musobola okufujjirira ssente mu bintu ebitaliimu, bintu ebitalina makulu. Ne musobola okuba nga mukkusa ba government officials embuto zaabwe naye nga ensonga eziruma bannayuganda temuzikutteeko. Kale kino ekintu kyatukuba ekikwe newankubadde omukyala ono agobeddwa ziŋŋamba bongera ottakula mu KCCA mu ministries zonna zonna eziyina abakozi ab'ekiboggwe abatamanyi kukwata bulungi mirimu gyabwe, abatamanyi kyakkola, abaagenda okuyoolawo obuyoozi ssente. Weebale kwekumira ku Yugi Updates TV, nkwebaza nnyo gwe yenna ali eyo nga tova ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo.